mukwano bali kwera ku Bukedde TV1 ekyo kirungi kuba tugenda kwejjusa program ya byanfumba ntese sipega nje Dana olw'omukaaga batojjodde nga gese okuyiga ebyokulya manye ebyokulya bitambuza obulamu kubanga ne bwoba osiibye era osiibukuka n'olya kufumba tuliko Diners Cafe ku Ham Towers tukomyewo tugenda kuyiga nenga mnaffe nawe wenanga bentogamba nti osobola okutufumbira ngeze musime wandikiro bakandi okufumba leka wakabanga owereze ku 838 ngabonere gaseeko kati ngire fumbi turabe kyetugenda okulya olwaleero ab'embuto zaffe tuziwawule ndozana wekyaba ntule mu fumbiro twetegese tugenda kuyiga ndina ekyefu wange Huntington Kibelu Huntington musajja wa Kabaka chance okulaba neera ku Bukedde TV neera ono ku Diners Cafe kati olwaleero omulabi waffe ebyo nno byange byonna byeyogedde naye tewali mutawaana tuwe kyogenda otufumbira Huntington ompambye naye kaŋŋume kakati olwaleero chance okulaba tugenda kuyitirako Italy ne mu Mexico so tugenda kubasomesa abalabi waffe Bukedde TV nejefuma emmere y'Abaitali Italiano, yes. So tugamba bayigiza nje bakola mu pizza. So bujjo bagenda bazigula mu supermarket mu mahoteli ngati bamanyi ngeje basikola mu nekati Bukedde TV todo mukisa guno for Diners Cafe okuba yesomesa ngeje bakola mu pizza zino. So bulijjo ndya pizza mpomerwa pizza nga njitale Abaitali basitandikawo pizza kijogeno tufumbire ngamba fumbira margarita oba vegetarian pizza. Margarita gambe Italiano beba muri ya Mexico Margarita sounding angechi Mexico no yali linye Okay yo pizza ya Italians kati Mexican tuyamba fumbira image baita fajitas yo bajikola either mu chicken or beef or vegetables so betugenda genda through tubalaga alafa Bukedde TV ngeje babikola Italiano, Mexicano, otandika naki? Tutandika ne Italian meal, jibaita pizza. So alive Bukedde TV wasobola ko ngasoze kolere waka. Then tumala pizza, then tuna also wakolera Mexican meal jibaita fajitas. Alikola mu nkoko oba mu vegetables oba mu nyama. Kati tufumba pizza, twetaaga engano, twetaaga omunyo, twetaaga sukali, twetaaga yeast bitukosa okutabula pizza base. Tewewa biwedde oba wetaaga konkase bamukola mu nnyanya tuyabaga ngeje babikolamu. Then oba wetaaga vegetables, any vegetable yona zoba ofunye sobola okukola. Green pepper, katungulu, nyanya, carrot. Green pepper, buli kimu kyoba ofunye osala n'oteekamu. Then oba wetaaga ne cheese. Tuyakosa kiremu engano tekemu yeast mukire mu some 60 grams 100 grams tekemu nejiko bili za sukari then tekemu to be mixing awamu tubitabula nebibula nebidissolving awamu nebitabula amazzi magafumbako nengaba ogenda kutabulamu n'engalo n'amazzi agokya gaba gali warm tokosa gali very hot kosa amazzi nga gali warm kati nogoye engano nebeera nga ngera wokandi ngana ekintu ekirala kimu kyonna nekino wekibeera okay kati omatabula do yaffe mix webera ng'eyidde ng'eri ready tuteekamu butter esobola okuba ng'eri soft mwitadde mu oven osobola osooka n'omumeltingako bw'oba oyagadde ng'oli mu bwangu
twagidako kya kugiposhoninga. Katugenda kugikanda, tuba tulina okulongosa tugenda okugikandira. Ogenda okugikandira osooka nosalawo ku ngano entonotono, kati obeera ogikandira eme kwekwata ku kifo okandira. Ku kifo okandira. Ogambye okulongoosa ndowooza kwerawo oba kusiimuula. Kumbi okulongoosa ate kwekukanda ekuddugaza. Oddugazaawo n'engano. Kati omala okusaako engano then ng'otandika okukanda. Era okanda nga bw'oba okanda chapati, naye kati eno okola nga leeye ng'omubiri muneneko. Okikola ng'omubiri nga muneneko. Pizza esobole okuba nga ewooma. Eri keeki. Size twakola pizza nga neneko, so oyongerako piisi endala. Kati oba omaze okugikanda ng'ofunye surface gy'oba weetaaga oba obunene, oba weetaaga akatiba. So pizza bazikozesa butiba bwe busala obunene bwa pizza bw'oyagala. Wabeerawo kati kano ke bayita aka medium, wabeerawo akatono n'aka large. Kati oyakola gye bayita medium. Katiba okateekayo wansi wa ddo oba w'engano. Eno gye bayita kaata n'ogikozesa okusala nga weetoolooza akatiba ke baba bataddeyo wansi. Kati eno gye bayita pizza base, obeera ogifunye. Kino ng'okisuula. Kino tokisuula kino okikeeping aside oba ojja kukola mu pizza endala. Kati oba omaze ofuna obunene bwa pizza bwoba oyagala ng'eri katimba, oba olina ogisaamu obutuli. Buno obutuli bugiyambako ebirungo by'oba otaddeko wagula bisobola okuyingira mu ngano munda. So ovugirako kano katuulo akakuyamba okuteekamu obutuli. Bw'oba tokalina kano osobola okukozesa fooko n'okubamu obutuli. Era sikuba mu butuli ebirungo bisobola okuyingira munda. Oba okimaze ofuna konkase. Konkase eno tugikola mu nnyaanya. Osalasala ebirungo nnyaanya, butungulu n'obifumbira wamu, then oteekamu tomato paste. Oteekamu n'omubisi gw'enjuki. Osobola ofuna eno konkase. Eno konkase gye basoosaako ku ngano yaffe eno oba pizza base. Ogisiigako. Osigako yonna neebuna. Mulimu munyoomu. Muno konkase. Konkase nga wetugambye nti ofuna ennyaanya n'obutungulu. Ne tomato paste. Ofuna ennyaanya n'obutungulu n'obisiika bulungi nga agenda okufumba enva. Kati awo oteekamu ebirungo byonna by'olina. Bunzaali. Kati kino oba okimaze, pizza yaffe, pizza eno pizza base, ogiteeka awantu. Ogiteeka awantu nosooka ogirekamu okumala eddakiika. Engano eri yisi nasobola okuba nga azimbula. Tugenda tukusalaasala ebirungo byaffe tugenda okusa ku pizza. Tugenda okusalaasala kati. Ka pizza yaffe bagita margarita oba vegetable pizza. Kati tugenda kukozesa obutiko. Ofuna obutiko n'obusalaasala. Obutiko buno tubugula mu supermarket. Kati obutiko obwo bw'okwata n'obusalaasala. Obutiko nno bwa bika bingi, obwo ndaba bweru, waliwo obeera omyufu amanya gaabwo yerabidde. Kati ko kenkakase ke kabaala. Osobola okubeera n'akabaala kange nako nenkateekamu. Bo tebwetaaga kusala butiko. Yakasa kabeera nga katiko konna. Bw'ebeera nnyama osooka gisiikako n'ejjira ddala. Osalaasala obufinga butono n'ogisiika n'ejja n'ogiteeka. Bw'ebeera nkoko kyekimu osooka n'ogisalaasala n'ogifumba n'ejja. Kati fe wali tugenda kukola ya vegetable tugenda kukozesa butiko. Butiko teweetaaga kusooka kufumba kuba beera gujja mangu.
wamaze okusalasala ebirungo bawetaaga cheese olina okumu grating and grater njibata grater gyokozesa n'omukola ngaali mu butundu nga butonotono. Cheese akola pizza alina kubanga mozzarella yakola pizza ennungi. Mozzarella bw'ogenda okugula cheese obuuza ekika kyeweta mozzarella. Tuoba okozesa cheese ebiseera ebisinga togenda n'okola pizza n'okozesa cheese ekika kya cheese ekikyamu. So katumaze okuletinga cheese waffe tugenda tugenda okusaako ebirungo ku pizza base. Dakika mmeka zezimbulukidde? Osobola giwamu eddakiika nga 5. Kati osaako ebirungo. Bw'oba osaako ebirungo tosoosa vegetable nakyo nyona kyoba oyagala kyosoosaako. Obisaasaanya bulungi buli side buli ludda lusobole okufuna. Kati oba osaako ebirungo pizza weesembera ku nsonda zaayo ko tosaako osobole okubanga erabika bulungi ng'eyidde. Ebirungo biteeka mu makatikati. Ebirungo oba wetaaga okusaako okwongeramuko omunnyo. Twaddemu omunnyo mu pizza base yaffe naye nekuno okubira ebirungo naye bisaanamu omunnyo, so oteekamu omunnyo so okufuna test. Osaako ne tayari curry powder. Tegeera. Tayari naayamba nnyo ekintu kyo nekifuna test. Olina waba ali eri wala ng'awulira ng'ofumba. Musajja oyo ataddemu kaaki. Yaffe abantu bajja nnyo okulya pizza zaffe tebamanyi nti ako akantu ketukozesa nakaleeta flavor. Kyo kiba kiwedde nga osaako cheese. Ne cheese omusaako ng'omusaasaanya buli wamu wasobole okufuna. Kati oba omaze okusaako ebirungo byonna kati pizza yaffe kiba kiddako tugenda kugiyingiza mu oven. Kugifumba. Tugifumbe naye tugirye. Kale tuyenze. Okedde TV fana badde Dynasty Cafe tukyagenda maaso n'okulaga engeri gye bakolamu pizza zino ez'Abayitale. Kati tumaze okulaga tusaamu ebirungo ekiba kiddako tuba tugenda kisa mu oven. Obadde otuyigiriza owaka yeekoledde atya pizza bemba sirina oven. Pizza toyinza kugikola nga tolina oven. Obeera olina okuba ne oven oba ne kuuka. Ya oven yo giteekako minute negenda mu 300 degrees. Bw'ebeera ngeri below that eba ejja kufumba pizza ereme vaamu bulungi. So olina okuba ngeri mu 300 degrees ofumba obulungi pizza. Olina okuba ngeri hot, very hot. Butadde pizza yaffe mu oven mu pizza tekisoboka. Pizza mu oven katuveko mufuba omulaku tulangeko naffe tugereko ku ssente Bukedde TV 1 kooli byanfumba bwe tubeera buli lwa mukaaga